Ababadde abakulembeze b'NUP mu bendo lya Teso baabulidde ekibiina kino ne batta omukago n'ekibiina ky'ebyobufuzi ekya Democratic Front okukolera awamu ku kulwanirira ebiruma bannansi. Endagaano eno eteereddwako omukono enkya ya leero mu kibuga Soroti wakati w'abakulembeze ba Democratic Front abakulembeddwamu Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba ate abavuddemu NUP okukola omukago ne DF e Teso bakulembeddwamu Oluka Evarist abadde ssentebe w'NUP. Abalala kuliko Ochola Constantine, Olinga Emmanuel abadde ssentebe wa NUP mu disitulikiti y'e Serere wamu n'abakulembeze abalala. Bano mu kwogerako ne Kyabasa bagambye nti bakooye kye bayise okubuzaabuzibwa kwe kusalawo okwegatta ku Democratic Alliance okutambuza emirimu egy'okukyusa obukulembeze bw'eggwanga. Oluka Evarist agambye nti basazeewo okwegatta ku kibiina ekya Democratic Front kubanga bakirabye nga kirina omulamwa ogw'okukyusa Uganda. We have left personally, me I left a long time. It was only declaring that I've left you, but I left a long time. Because I have been in a party whereby we believe in ideologies and we believe on leadership who are capably shaped in reasoning and leading people. We can't be excited over ceremonial gowns and other things that people tell maybe. We are not in discourse or we are not acting dramas in politics, but except what we need, it is to deliver to our people. Oluka agambye nti okuva n'olwaliro bagenda kukolera wamu ne Democratic Front okutwala emiramwa gy'ekibiina kino mu maaso n'okulwanirira ebiruma bannansi. When they are balancing the national cake, much as the NUP, they are not in power, we are much aware, but they are the leading opposition in Uganda. But you look at the Texas region, we almost have no one there. Looking at the previous people, members who are in the neck committee of the party, it is recently whereby I don't know under which procedure they were using to have the party, but the party structure, you find that even the person. Ebyo nga bikyali awo abavubuka ku kyalo Maanyi mu disitulikiti y'Emityana olwaleero balonze obukulembeze bwabwe oluvannyuma lw'akalulu okuyiika olunaku olw'eggulo. Wabula ab'ebyokwerinda abayiriddwa mu kifo awalonderwa batiisizza abawagizi b'NUP era ekiddiridde bano kwe kuzira okulonda ekiviiriddeko banna NRM okuwangula ebifo nga mpaawo abavuganyiza. Olunaku olw'eggulo akalulu kano kayiise aba NUP balumiriza bannaabwe aba NRM okuyingiza abantu mu layini wabula nga si ba mu kitundu ekyo era akakiiko k'ebyokulonda kawaliriziddwa okusazaamu okulonda okwo okuddiddwamu olunaku olwaleero. Mu kiseera kino mpaawo kigenda mu maaso era nga alindiddwa mu kaseera kano olwaleero wakati ng'okulonda kugenda mu maaso poliisi ng'ekulembeddwamu DPC Stephen Ojoko etuuse mu kifo kino kwakasa nti embeera eyabaddewo eggulo teddamu wabula aba NUP olabye poliisi ng'etuuse beemuludde busota ne badduka nga bayitegula ekiyinza okuddirira. Omubaka wa paalamenti akiikirira Busujju David Lukyamuzika atadde ku nninga akulira ebyokwerinda mu ggombolola y'Emaanyi Dito Sebabenga ng'amulumiriza okuba n'ekyekubiira mu kalulu kano agambye nti kabaddemu ebirumira bingi ng'aba-NUP tebafunye bwenkanya. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakukyusibwako Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga. Va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Omuntu awaabye omusango gw'ebyokwerinda kimukakatako okumanyisa oyo gwawawaabidde mu ssabbiiti emu nga munnamateeka Musa Sekidde bw'annyonnyola. Omuntu bw'awaaba omusango mu High Court nga yeemulugunya ku bivudde mu kulonda okwa Parliament ateekeddwa mu nnaku 7 okuba nti atuusako oyo gwawaabidde empapula ezikwata ku musango ogwo ezimutegeeza nti eriyo omusango gwasaanye okwewozaako mu kkooti. Wabula singa alemererwa mu nnaku 3 okutuuka ku muntu oyo oba okumuwa empapula ezo mu buntu ateekeddwa okuddayo eri kkooti n'agitegeeza kulemererwa kwe okwo
saako okugisaba emukkiriza okuba nti obubaka obwo abutuusa ku muwawaabirwa mu ngeri endala yonna. Kkooti singa eba ekkiriziganyiza naye esobola okumukkiriza okutuusa obubaka obwo ku muwawaabirwa mu ngeri ey'okubuteeka mu mawulire oba mu kyapa kya gavumenti oba okubutimba mu kitundu oba mu kifo awawaabiddwa waasuubirwa okubeera oba waasuubirwa okuba nti waakolera oba wanaasobolera okubulaba. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako ekitongole ky'ebyobulamu ekikubiriza buli muzadde okutwala omwana we agemebwa omusujja gw'ensiri. Mu kugema gavumenti kweteekateeka eddagala eppya erigema omusujja gw'ensiri lye rigenda okweyambisibwanga okutaasa abaana baffe babeere n'obulamu obweyagaza. Dr. Katoddungu annyonnyola ku ngeri akawuka akaleeta mukenenya gye katambulamu. Akawuka kano katambulira mu amazzi agabeera mu mubiri gyaffe ag'enjawulo mwe kabeera kasita omuntu abeera ng'akalina. Akawuka kano kabeera mu musaayi kye tuyita blood. Akawuka kabeera mu mazzi ag'enkwaso, kabeera mu mazzi g'ekikyala. Akawuka ne kabeera ne mu mabeere g'omukyala alina akawuka ako kye tuyita breast milk. Akawuka kano nga kabadde mwaga amazzi ag'enjawulo genkugambyeko katambula nga kayita ewantu ewali olubale kituyita open cuts. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna. Basangibwa ku Galuleba Building ewa Kiso. Essimu noti 7-2-2-397-377. Bali wamu ne Simba Pain Balm. Omutwe gwe gukuluma oba obulumi ku mubiri. Awakuluma simulawo Simba Pain Balm okakkanya obulumi. Musange mu matundiro g'eddagala gonna. Simba Pain Balm yakakasibwa National Drug Authority. Kilabu ya Village Ogosalongo mu butongole erangiridde munnansi wa Sabia ne Manja Mirinsikiki ng'omutendesi wa kilabu eno omujja. Okulondebwa kwa Nimanja kujjidde mu kiseera nga Village Ogosalongo yakamala okwawukana n'omutendesi abaddewo Mole Byekwaso. Nimanja Mirinsikiki kati afuuse omutendesi ogwokuna munnansi wa Sabia agenda okutendeka Village Ogosalongo ng'abaasooka ye Milton Sredojovic Micho eyaliwo wakati wa 2-1 ne 2-4, Sadeni Viginovu eyaliwo wakati wa 2-11 ne 2-12, saako Dansan Stadionovic eyabaddewo wakati wa 2-23 ne 2-24. Dansan Stadionovic yalesa awangulidde Village Ogosalongo ekikopo kya liigi oluvannyuma lw'ebbanga lya myaka 20 nga viri ekikopo ekikongaluso. Omutendesi omujja ono Nemanja Mirinsikiki omulimu omunene gwakyasinze okukola yali mumyuka w'omutendesi wa ttiimu y'eggwanga eya Bulgaria mu sizoni ya 2022-2023. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako M-Chad Industries abakukolera M-Chad Black Tea amajaani kawoomera ne M-Chad Muchuzi Mix akanzaali akazitoyenva. Bisange mu maduuka gonna. Essimu noti 75 noti 668-481. Omuyimbi ow'erinnya Chris Brown yejjerezeddwa emisango egibadde gimuvunaanibwa nga kigambibwa nti ono yakwata ecupa we yali mu bbaala mu kibuga London mu ggwanga lya Bungereza n'agiwuttula omu ku badigize. Chris Brown kigambibwa nti yagenda ne banne okusanyukamu mu bbaala emu mu ggwanga lya Bungereza nga kaakano emyaka 2 egiyise, wabula nti oluvannyuma lw'okunywamu n'akyamuka yakwata ecupa n'agikuba omu ku badigize era n'alumizibwa. Ono w'emyaka 36 kigambibwa nti yakuba producer w'ennyimba Abraham D bwe baali bali mu kudigida, wabula Chris Brown emisango gino azze ajeegaana okutuusa lwajjerezeddwa olunaku olwaleero. Chris Brown amanyiddwa ennyo mu kukyamula abadigize mu mawanga gonna nga ayiye ennyimba ezo ezibasonsomola, wabula bangi bamulumiriza nti enfunda nnyingi buli gy'atambulira aleka akozeeyo effujjo ekiviiriddeko n'abamu okumwekokola. Olunaku olwaleero ono asimbiddwa mu kkooti n'asomerwa emisango, wabula n'agyegaana era obujulizi obuleeteddwa bannamateeka be bulaze nti byonna ebimwogerwako bawaayiriza muwaayirize gye biggweredde nga bamwejjerezeddwa.